Ng'ebigezo ebyatolebwa omwaka 2023 bifulumizibwa ebyavaamu byalaga nti abaana abaliko obulemu bakola bubi nnyo. Okusinziira ku bibalo, abaana abaatoola ekibiina ekyomusanvu abaliko obulemu bali 2652 nga ku bano 208 bagwira ddala. Minisitule y'ebyenjigiriza yassibwa ku nninga okukola okunoonyereza okumanya lwaki abaana baliko obulemu beeyongera okukola obubi buli mwaka, era bano bazze basinkana abantu ab'enjawulo okusala amagezi ku butya kino bwe kirina okulwanyisibwa. Kati olwaleero minisitule y'ebyenjigiriza, ekitongole ki NUDIPU ekitaba abantu abaliko obulemu, ekitongole ki NAADI n'ebirala bitongozza ekitabo ekigenda okulungamya abasomesa ku nsomesa y'abaana bano. And we are very privileged to have had you at this launch. Carol Kavuma okuva mu kitongole ki Unity ekimu ku ebyo ebyawandiisa ekitabo kino agamba okunoonyereza kwalaga ebintu ebyenjawulo ebiviirako abaana abaliko obulemu okukola obubi. Abasomesa emirundi egisinga bagenda n'abaana abategeera amangu, abaana abawulira kati ono atawulira nga tetumanyi sign language. Era tukitegedde nti n'ebbula ly'ebikozesebwa abaana bano bye balina okweyambisa mu kusoma nabyo bikola kinene okubasuula mu bigezo. Ebintu bino by'abaana okuyiga baliko obulemu byetaaga ebikozesebwa bingi. Ng'ekisooka mu Luganda nyinza okuba nga sikimanyi naye bagita braille. Braille w'abaana abatalaba, ebitabo byabwe babikuba n'obubonero bwe bakwatako ne bawulira. Kati ekitabo kino ki Raising Achievements ekifulumiziddwa kigambibwa nti kyakuyambako abasomesa mu kusomesa abayizi bano. Buli musomesa ateekwa okuba nga amanyi okwogera n'abaana abo abawulira n'abatakola ki n'abatawulira, abalaba n'abatakola ki n'abatalaba. Kati ebitabo bino bye tuleese bigenda kuyambako omusomesa okumuyigiriza olulimi olutali lwogerero n'olwenjogera. N'abasomesa kigenda kubayamba okutegeera abaana bano okwawukana ku baana abataliko bulemu. Twawuliranga nti special school for the deaf, special school for the blind, ekyo kye twagala okugyawo kubanga abaana bano abalinako disability bwe babeera mu special schools baba balina kye bafiirwa, interaction ey'abannaabwe bano be tuyita abalamu ate nga bonna balamu. Kati twagala tuyamba abasomesa babeere nti basobola okusapootinga abaana bonna. Ku nsonga y'abaana bano okusosolebwa, NUDIPU egamba enkola eno ejja kuyambako okukendeeza omuze guno. Tugenza okulaba nti n'abasomesa bennyini olw'okuba bavudde mu trainings ennyingi bafunye okutegeera nti omwana aliko obulemu yeetaaga munne okusoma obulungi. Nabo bennyini abasomesa babeeranga ne negative attitude okusooka nga balowooza nti omwana aliko obulemu tasobola kusoma si wa mugaso. Minisitule y'ebyenjigiriza etubuulidde ng'abaana bano bwe babadde basoomoozebwa nga basomesa bennyini tebabategeera nga kati ekitabo kino kigenda kulambika bulungi bamanye engeri gye balina okubakwatamu. Now, when you give teachers the skills of identifying the learners and identifying barriers in the learners that hinder learners from performing, then they will first identify the learners with special needs, maybe assess them so that as they teach, they know the differences, the individual difference they have in the learners. Wakati mu kutongoza ekitabo kino, gavumenti esabiddwa okuyambako abasomesa bano nga bagula ebikozesebwa abaana bye beetaaga gamba ng'ebitabo byabwe. Ebitabo byabwe babikuba n'obubonero bwe bakwatako ne bawulira ebigambo n'asobola okubisoma. Kati ebitabo ebyo tetulina kuba nabyo, tukubira gavumenti omulanga ebitabo ebyo bijje ti abaana baffe abatalaba babenga nabo bagoberera. Then waliyo ne biyambako abaana batawulira bulungi okwongera okubawa omuzinzo okuwulira nti babateekamu akantu mu matu n'abanga asika bulungi eddoboozi ly'omusomesa kati n'abanga ate ekyo ekizibu mukijjeewo. Waliwo essuubi nti singa buli kiteekeddwa mu kitabo kino kigobererwa bulungi ebyenjigiriza by'abaana abaliko obulemu bijja kutereera n'embeera zaabwe okutumbulwa. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo, ku Spark TV. When Enabling Education Network